Ndeba watu bulidde watufuje bakuzala ne je wakuliramu. Nzalibwa wano. Wano wenye. Mu Katanga. Mwenzaliddwa mwenkulidde mwenyiza noziikibwa. Kubanga 2026 we banziba akalulu oba ne bampangula akalulu ngenda kwetiga. Kwetuga nfenveewo nfiirire bana Uganda. Era bana Uganda nze mu agendo soko kwetuga nziikibwa wano. Wano wetuzaliddwa wetukulidde. Tulina n'ebyalo, tulina e Masaka, tulina Butambala, tulina e Bugerere, tulina Emityana. Wonna walimu aba media. Media, thank you so much. Aba TV radio, YouTube, n'emikutu zonna mutuwadde platform. Yeah. Mr. President, nawe inamukubudde bw'obweddembe? Mbulina. Okwasaganya ku biki ku budde bw'obweddembe? Obudde bwange obweddembe kira nnyo okubeera ku foundation. Tulina foundation. Ekola biki? Tulina NGO. Tutera okugenda okyalira ku bantu baffe abali mu byalo. Yesebo n'okuyambako abantu baffe abawangalira mu slums area. Tulina bagiyita Slum Kids Power Foundation. Tuyambira ddala ku bantu baffe okubayiribirayo alinayo olugoye olupya, alinayo olugoye olukadde, alinayo support, era wano wotudde sewe tuwangalira. Era mu budde bwange obweddembe bwe mba siina bye nkola mbeera mu kuwandiika firimu zange ndi muwandiisi. Firimu? Wandika za mukwano? Zonna zikola. Firimu ati ge mazima ag'obulimba. Olaba tu naye nga kya bulimba. Nina tayiti ezisoba mu 200+. Nina ne katuni 3. Nakolako gye bayita Zambezia. Bagirabako? Katuni eri yali ya tabbu. N'obukatuni obulala. Sebo ffe tuli awo tutyo mu art. Era mu budde bwaffe obweddembe wantu twali teereddewo abaana okuyiga kompyuta n'okuwandiika. Naye omutima omubi ne batubbako ebintu byaffe ebimu ne tugenda bizzaawo. Nti abantu bali bagamba nti gavumenti yakuleese. Gavumenti yandeese. Gavumenti yandeese. Ey'omuntu wa wansi. Gavumenti yange naye ate bwe ndeeta nkikkiriza. Utoleetangako omukazi wakana akwefuulira. Mwami Museveni nze n'andeeta bwe paba. Uganda eba efunye omukisa ogumutwala speed mba ngenda mupepeta mpola mpola oyingire bwe nti abugenda okukyanga mpambi. Abaabo ali awo ne mugamba anko obadde ogenda bakuyita e London bw'atuuka bw'ati e London nga nze neerangirira. Naye nga nze omuntu eyandeese eyo omuntu wange owa wansi. Bubaka ki boolekera abavubuka n'obubaka boolekera abalonzi bo? Abalonzi bange abanywamu bensookerako ddala abanywamu ku walagi. Tugenda kuteekawo embeera ey'okulaba nga bannayuganda tebabonaabonera mu mabaala. Batya Omunnayuganda n'anywa walagi n'alemerera ottambula otuuka ewaka. Tugenda leeta kye tuyita door to door walagi and beer home. Tugenda kukola tap. Mukwano gwange Padde Bitama yakiŋŋambye bwe yandabikidde eggulo n'aŋŋamba ekintu ekyo kiteeke mu nteekateeka. Tugenda kukola taapu nga biya atambulira mu taapu ng'amazzi. Ng'osumululako wano nti kano ka walagi okuva ku makya mpaka saa 7 biya. Okuva ku 7 mpaka ku 8 walagi. Okuva ku 8 mpaka 10 tukole mix. Osumululako wo ku taapu n'onywa. Then tuleka tuleta bills. Tugamba nti no wicho olabisebo omwezi guno onywedde zino. So abantu bange abanywamu mbagaliza okubeera nga bulindaala. Era abavubuka mwenna mbasaba ekintu kimu. Tugenda mu kalulu. Akalulu kano si kangu. Akalulu kano twetaaga bumu. Tetwewaayiriza. Towaayiriza munno lwakufuna kyakulya. Totulugunya munno lwakuba tawagira gw'owagira. Bw'oba olina gw'owagira wagira gw'oyagala. N'oli alina gw'ayagala. Bigenda kuggwa tudde mu kifo kimu ate mukimanye bavubuka mmwe nti ffedda tuli omuntu omu. Gwe Kakooza sooka onkolereyo kagundi. Tewali capati kaŋŋume. Kama bw'atyo bwageze. Akalulu kano ke tugendamu kabi. Mulowooze ku nfa zammwe. Naye batya ate babanga balwanirira ddembe lyabwe. Anti byonna ng'eddembe biwedde tugenda tuuka akaseera ofe. Enkomerero yeetuuke bakuziike. Ffenna batuziika mu ttaka. Ekitulwanya mu byobufuzi kye ki?
bavubuka tetulwana tetweteeka nnyo mu bikolwa ebyokulumba n'okutulugunya gwewagira muwagire